Endwara nkasirimu omushaija n'ezindi nizo zikizireyo okuteganisa abatuura omu magombora gatari na gamwe omu district ya Lyantonde. So today we are checking, taking vitals, doing some rapid tests and then issuing treatment. Our camp is different in a way that it is not just issuing the treatment, but we are also giving multivitamins to the children and pregnant mothers and also men. They're getting some additional vitamins to take home with them. Nekindabye nti n'abantu baffe bangi mu communities bangi balina endwadde ez'enjawulo. Njaba kubiriza nti babulanga omulanga nga guno basitukirengamu. Omukujanjabwa oku aba bongere babashomesa abatuura nk'okubine kweyonja okwehara endwara ezikwatirine n'oburofu. Abaana bangi bamerera n'amanyi. Omwana osanga wano alina amanyi 6 walibaddewo amanyi 10 oba 3 oba naye nga aliwo amanyi 6. N'omuze gw'okuleeta abaana nti mukaseera tubaleete abaana bataano tubaleete babakuze ebyuma nabwo twalibadde tukola kitugeewa. Mumanyi twakozesanga evvu oba obugogwa jjajjaffe yakozesanga nnyo evvu eryo akwata evvu na mwana alera ku makya n'amunyeenya n'ekyo agenda kwebaka munaku 2-3 erinnya bwe balinyeenya nokulanga enikoze eki bivuddeyo. Okulagurira okwo kutebekanisiibwa ab'ekitongole kya Down of Hope nabo okumala esaabiiti yoona omu kyanga eki. Twabasimba munonga obuheereza bwanyu. Mwana mwijadu tuyamba kumusubira mingi endwara nyingi ezitwine kuzimba amaguru okuteeka emugongo abakaikulu baboruga abamaiso n'ebintu mwe bali munonga nareba mwine obuheereza bulungi. Munda nicyo kizibu. Munda nyine mukale nk'omurro tinkurya era nindya omunekye ogu mpaka kumara ebiro nka 3. Ati nabagambira abashaho emibazi bagimpa. So we encourage people to always seek medical advice as soon as they don't feel better, and we also encourage them to use the treated mosquito nets that we are provided by the government, and also to make sure they go back to the hospitals in case they are given follow-up dates. Enshoberwa abatabikazi bagarukire babahereza ebintu nk'ebijwaro n'ebindi bikwato. Kashakwa Sunday Care William.